bamakinga sure bakunganya abantu abajja okudiscussing ensonga za NUP nga temuli wa NUP. Basebo ne banyabo olwaleero programu ya leero tugenda kubaganya birowoozo ku mbeera nga bwetambula mu NUP nga tewali wa NUP. Ne bateekawo kuba batunira byetusinga okwagala ennyo. Ono tayagala Bwakabaka. Tayagala Bwakabaka. Babulako katono gamba nakuŋŋanyiza abayaaye n'enkola nabo endagaano ne mbasindika mu lubiri ne bakuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Eyo yembeera Ssegirinnya gyatambuliddemu, yembeera ensi yaffe gy'erimu. Ssegirinnya teyavaakoko munono ye. Ssegirinnya yayagala nnyo Obwakabaka bwe, Ssegirinnya yayagala nnyo eddiini ye wadde yagifuna nga mukulu, Ssegirinnya yayagala nnyo ekibiina kye. Naye okusingira ddala Ssegirinnya yayagala nnyo abantu be, mu abantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinnya. Era Allah abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinnya. Kyannaku nnyo ti Ssegirinnya tumufiiridde olwaleero. Ababadde wano abasinga bakyogeddeko nti Museveni yasse Ssegirinnya kuba yawamba amakooti, buli mulamuzi kyasalawo amala mukubira ssimu nti ono mute, ono tomuta, ono muwe bbeere, ono tomuwa bbeere. Kati olw'emyaka gye takyasobola na bikweka nga bwe yabikwekanga luli, kati abikubawo lwatu n'agamba ono temuwa bbeere. Kati Museveni ye Chief Justice ne mutabani we amanyi okera ku makya n'agamba kati ono nja musalako obulago, ono nja kukola kino, lyejjooga eryo lye tuliko, lyejjooga eryo Ssegirinnya yali abadde alwanisa. Ekisinga okubeera ekyennaku basebo ne bannyabo nti abo abalamuzi era oyo mulamuzi bamwogeddeko. Sebo bakuyita tweyanze, tweyanze kyotukoledde munnange. Naye njagala omanye nti oba oli mulamuzi, oba oli mupoliisi, oba oli musirikale, oli muntu, you're just a human being with blood and flesh like everybody else. You have children. And you killed our brother Muhammad Ssegirinnya. Yes, you did. Lwaki tugamba nti omulamuzi oyo yayambyeko Museveni okutta Ssegirinnya? Kubanga abana abalamuzi baba bafa promotion. Omulamuzi yasindika Kakwenza Lukira Basajja mukomera nga ayina musindika mu ddwaliro nga muwoza amusaze yena yena omugongo kubanga ayagala promotion. Mu ngeri y'emu omulamuzi tweyanze bw'atyo bwe yasindika Ssegirinnya, Ssegirinnya n'asitula ekiregere n'akimulaga n'amugamba w'ekitiibwa omulamuzi nvunda nzigwawo. Oli ng'agamba n'omulamuzi ng'agamba ow'ekitiibwa Ssegirinnya promotion empitako. Kati Ssegirinnya olunaku lwaleero mufu. Bano abalamuzi bennyini tubeera nga tukuza olunaku lwa Ben Kiwanuka obasanga bonna batudde balinga beefudde nti Ben Kiwanuka be yali ayimirirako naye babiyimirirako. Ben Kiwanuka yattibwa kubanga yagoberera enfuga ey'amateeka. Ng'Amini ayagala omuntu bamutte Ben Kiwanuka n'amugamba nedda ssebo amateeka googera bwe gati ne bamaliza nga babbye Ben Kiwanuka. Mwe muli balamuzi ki mmwe? Are you judges worth your name? Jagala bategeeza nti Uganda badde ne regime ez'abalamuzi nnyingi nnyo. Wajja kubawo abalamuzi nga temukyali balamuzi. Naye musabe nnyo Katonda wammwe abayambe muleme kwesanga mu maaso ga mulamuzi kubanga Katonda teyeerabira. Ate Ssegirinnya akyalwana, atajja kulwana paka. Basebo ne bannyabo, Ssegirinnya tugenda musibula olwaleero. Ssegirinnya olunaku lwaleero yeegasse ku listi y'abantu bangi abanene n'abatono abagenze nga batemulwa Mwai Museveni. Ssegirinnya yeegasse ku Kigundu. Ssegirinnya yeegasse ku Kirumira, yeegasse Kaweesi, yeegasse ku Yasini Kawuma, yeegasse ku bantu bangi nnyo abagenzi batemulwa, abamu nga batemulwa mu Lwatu,
abalala babatemulwa mu kyama, abamu nga babatta slow and painful death, abamu nga batta quick and sudden death, abalala nga babattisa masasi, abalala nga babattisa butwa n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Bakozesa ebijambiya okumira Ssegirinnya mu kkomera naye nga baali bamanyi abatemu abatuufu. Nkibagambyeko wano, baali bamanyi abatemu abatuufu, ate era abatemu abatuufu babamanyi. Maama Ssegirinnya, abatemu abasse mu Uganda waffe tubamanyi. Ssegirinnya okumpa obuvunanyizibwa okwogera bino kuba yayagala njatulire abatemu abamusse. Maama njagala omube wano ng'omanyi nti abo abantu ababadde beeteeseteese wali okutukiina be baatemula Ssegirinnya. Yes, be baatemula Ssegirinnya. Era maama, abo abatemu abo olunaku lwa leero naawe bakugasse ku lukalala lw'abazadde. Bamaama Franka Ssente Zawuli wali, bamaama Kirumira, bamaama Dani Kyeyune, bamaama Rita Nabukenya, naye bakugasse okwo maama. Kubanga balabanga vidiyo zo nga weekalakasa olw'omwana wo naye nga tebasobola kukola. Kati kye bakusaba okukola, kati bakutadde ku pressure, baagala omwana wo omuteeke bafune kye baagala, bakakase ensi mulaba. Baagala okusindika message eri bonna abalwanirira eddeme nti my friend tusobola okutta ate ne tukulaga nti tukufufugaza ne mukuziika. Kubanga bakozesa obuswazi obutono, tewali kyamaanyi kye bakola. Bakutemula, batta Dani Kyeyune ne basindika ssente ewa maama we, ne batta Yasini Kawuma ne basindika kusaasira atwaleyo ssente, ne batta Yasini Kawuma ne basindika omuntu atwaleyo ssente. Obulamu bwaffe babukakkanyiza, babufudde bwa ssente. Ssegirinnya is not worth your money, you idiots. Musonyi okozesa olulimi olukambwe. Ssegirinnya tagulwa ssente, tagulwa ssente. Naye olunaku lwa leero abaana be nabo babafaananyiza nga Abarita, abaana be babafaanyiza nga Bakyeyune, ng'abalala bonna bonna ababoyaana. Be baabatemu abasse Ssegirinnya olunaku lwa leero. Bassebo ne bannyabo, mwalaba mutabani wa Museveni. Omanyi bulijjo njagala mukimanye, abali eyo mumpulira bulungi, njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Wadde tuli wano tukaaba amaziga, wadde tuli wano tuboyaana, naye n'omulabe waffe kati ebigere bye biri ku muliro. Mulaba mutabani we amutaddeko buli kimu, n'amuwa buli kitiibwa, n'amusindika ku ssomero, wadde amusindikira n'aba n'amusomera, n'akola buli kimu, amuwadde obwa CDF, naye nga mu mutwe kambanyumizeeko ne kana akaboozi, kambanyumizeeko ne kana akaboozi. Olunaku olumu nabadde njogera n'omu ku bannaddiini bafaada mikwano gyange. Awo mutabani wa Muhoozi we yawandikira ku Twitter nti ayagala kunsalako mutwe. Kakati yes, mutabani wa Museveni si yono gwe bayita Muhoozi ye mutabani wa Museveni yuyu. Mbandi awo n'awandiika ebintu ebyo ebiswaza. Kati faada n'abindaga ne mugana naye faada ono muntu kiva ku ki? Ono musajja si atali myaka 5 mu. Faada n'angamba mwana wange golooza amaziga n'ebiwoobe ebyo abantu bannamwandu ne bamulekwa abakaaba buli nnaku. Museveni baakoze bw'ati. Golooza Katonda musiru. Golooza kino si kibonerezo kiva eri Katonda. So
Mai Museveni njagala omanye nti Katonda teyeebase gy'okoma okutulugunya Bannayuganda atajja yingira ne mbongo bw'omulala. Father yaŋŋamba nti mwana wange Kyagulanyi ndabye ebintu bingi nnyo ku nsi naye njagala okukakasa okujjako Museveni ne famire ye nga beetonze maaso ga Katonda ne balekerawo okukola ebikolobero bino byonna. Kyangu nnyo n'okulaba nga kino kigenze ne ku bazzukulu nga bonna bonna mwanyi bw'onyigako nga kirerya, bw'onyigako nga kirerya, bw'onyigako nga kirerya. Katonda teyeebaka. So nga twerekera Ssegirinnya njagala ogumya famire n'ogumya maama. Maama munnange bino bye bakutiisatiisa babigenda bikomya leero kuba leero lwe bakwetaaga munnange. Leero jasi bakwetaaga kugezaako to slapping in the face. Kakasa nsi yonna nti tuyinza okuba nga tubeera ne Ssegirinnya naye ne bayita mu famire ne bamutujjako ne bamukozesa bye baagala ne bamala ne babasuulirawo omulambo gwamu. Bwe batyo. So beera mugumu maama. Ffe bye tukola tubikola olw'omukwano gwe twali ne Ssegirinnya era tujagenda mu maaso kuba yatusigamu ensigo naffe ne tusigamu ensigo mu ye ekyo tekigenda kuggwawo. Nagirinnya simanyi oba wali bantegeeza nti Nagirinnya n'abaana abalala babawambye ku lumbe lwa Anita Mongo ne munne eyali yerimbika muffe lwe baatadde wali. Abonna baana ba Ssegirinnya baana bange mubeere bagumu, mubeere bagumu. Bino bye twasayininga bino twabigendamu nga tukimanyi era kyova olaba buli omu bw'aba ayogera munne amulamira tube basooka nga nze okolanga booti. So mubeere bagumu, mulina famire tugenda kusigala nga tuli famire yammwe. Abantu bangi battibwa era nene ensonga kanjogereko basebo ne bannyabo nti kyannaku nnyo abantu nga Baddamulira, abantu nga Bakyeyune, abantu nga Bariita Nabukenya n'abalala. Ekisinga okuba ekyennaku nti abantu abasinga obungi bava wano waffe mu Buganda. Wano awali abantu abasenza Museveni ne tumukweka ne tumuwa emmere yaffe n'ali ente zaffe ne tutamusosola, tetwasosolako Museveni, twali tukimanyisibwa ggwanga lyaffe. Nene tumwagala, we are open, we are loving people. Naye bw'ati bwatusasudde kutemula bantu baffe, kutta bantu baffe, kulaawa bantu baffe n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ssegirinnya yakyogera. Ssegirinnya ng'avuddeyo yatugamba bingi byatabagamba era nabadde nyombesa omu ku mikwano gyaffe aliyo mu diaspora kuba Ssegirinnya yamutuukako n'amweyambulira n'amugamba laba abasajja kye bankoze, kakasa abamu mwalabe ku bifaananyi ebyo newankubadde saagala bitambule. Nga Ssegirinnya abasajja baamukwata ne bamwokya ku busajja. Ssegirinnya mwamulaba yalinga tasaaga nga yakava mukobera n'agamba bakyali bange sikyamalayo, n'omukyala agenda kunnobako n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ne kuba abamu kuba mwali mumanyi Ssegirinnya atera okusaagasaagamu ne mutakiteekenga siriasi, oba kuba abikoze abantu babikoze abantu bangi. Ono n'avaayo ne bamugamba bamulaaye, oli n'avaayo ne bamugamba n'atubuulira bamulidde ebisiyaga, oli n'avaayo ne nga bamukuddemu enjala, oli n'avaayo nga bamukuddemu amanyo, nga bamukuddemu amaaso. Waliwo omuvubuka gw'endabye gwe bayita Munyarwanda wa Bobi, bamukola buli kikolobero. Ebyo babikola si bantu wa bulijjo. Ono yali member of parliament. Nene bamukola ebyo byonna byonna. So tuli wano ndifaalinga nnyo ku maama kuba maama njagala ba understanding. Maama bano abantu Jakana Nadduli yagenda n'asulawo buli kimu n'aleka abaana be basatu mu ttale n'omukyala
walabye kye bakoze kye bakola mutabani we Jakana Nadduli, bamutulugunya bamaliriza